Omudumizi wa polisi mu Kampala East Haji Siraje bakaleka asibya alambula ibande by'emmotoka mu Kampala nakawone Kyambogo nga yetegereza ebyokina byabwe nga Uganda yetegera okukyala kwa Park Francis mu mwezi ogujja. Ono asookedde kuyiwase nakawanga bonna abatunda emmotoka bakunganidde wano bakaleka abasibye obutakkiriza abantu be batamanyi okubeegattamu kubanga paapa wakukozesa olugululu ng'agendera mugongo. Obeere nti omuntu yenna akumanyi bw'olaba ekintu kyonna kiwekengeera tubeera nti olipootinga ku mukulembeze yenna akuli okumpi. Abasabye okuwandiisa ne bakama baabwe babawe endagamuntu poliisi efune bawulira ku bantu abayinza okubeegattamu okuleetawo obutanko mu kiseera ekyo. Whoever works with you must be profiled. You must know him, where he is staying, where the district where he comes from, and all his full particulars, even the father and the mother. Agambye nti bagodde mu lukwe olwo abatujja okwagala okula obulagayi ku kitebe ky'Amerika mu biseera bino era nga alina okunyweza ebyokwerinda buli wamu. Twafunyewo amawulire nga gagamba nti bana batujju baagala kutukuba nange era bategete nga American Embassy. Abalabudde ne kuba n'ebyabufuzi abayinza okubawa ssente batabangula embeera okusuulamu abaneewandiisa ku bwa pulezidenti okugenda maaso tera tebalina gwajja kuttira ku liiso. Temubigendamu muwulidde, temubigendamu tugamba nti bantu bajja kukuwa 50 oba mutwalo ogende otandika okukola akavuyo kano ojja kukwata. Asinkana abavuzi ba bodaboda nabo n'abasawo okutuusa obubaka buno ku buli muntu akolera emirimu gye ku luguudo oluva e Kampala okudda namugongo. Omuntu yenna gw'osuubira nti omwekengera oba ekintu kyonna kikitegeera kwetegeeza obuvunaanyizibwa yenna oba post oba weerosi. Olukiiko luno alukubye ekireka Dennis Kyobe ne Letitia Mugoya bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.